manyaga tiwa padese abasinga bamanyi nga SOBBI. Now escape from SOBBI. Ndi musajja muzibu nange nemanyi naye kati obuzibu engeri gye nemanyi nti ndi muzibu n'obuzibu bwenkusiza kuba nasalawo nkyuke olw'embeera n'ebyabaawo nakolako bitongole bikuumaddembe naye tebyampa nnyo chance kubanga ate abamu ku bo baalinga baagala mbakolera ebyabwe mutemu nga baava ku mulamu. So natandika okukyuka nafuna abantu ab'enjawulo ababaako ebintu bye bantegeeza nga bandaga nti nange nsobola okukyuka. Namukwano gwange omumamweta bukyafu namusisinkana ngamba SOBBI byolabye bingi nebyokoze bingi mugambe etya nze emyaka 3 simanyi kyebakola nti omuntu akola naye mmanyi nti gwokola nompa nenkujja akati zo ngamba kukola ki gamba muntu asobola okukola ndudakawukuza mwandaba nesatu nakwatibwa netebutebwa pa prison musango gwa mada ne robali gwakolebwa kwaluwa paaka. Nze nali nina byenkola mu kitundu ekyo era bye nakolamu naye ate bye banteekako tebyali byange. Kyannuma nnyo okulaba nti abaali bannannyini kintu ate baabuzaabuza kayubula ne bamugaa nti SOBBI yakikoze. Banjagala mujjukire bulungi 2013 mu mwezi gw'okubiri nga bamaze okutta omukazi ku Arua Paaka n'okubba Forex Bureau. IGP yajja najja n'omukulu omu nga bamuyita Grace Tulyaguma nawe eyali akulira operation mu Uganda. Ebiseera ebyo waliwo Kaweesa yali akolanga RPC yali mupya mu Kampala yali tannagimanya bulungi. Kati omukulu wa IGP yabuzaabuzibwa Tulyaguma nawe olw'okuba nti Grace Tulyaguma nawe yalina abantu ku Arua Paaka okwali omusajja gwe baali bayita Okidi Juma. Omusajja oyo yali informa wa poliisi bamukozesa nti IGP singa ajja wano guwanika omukono ogambe nti singa mujja SOBBI mu Kampala ajja kuba atere. Omusajja awanika omukono IGP n'amubuuza obadde ogamba ki abaaliwo ebiseera ebyo ku Arua Paaka mujju bwawanika omukono n'amubuuza obadde ogamba namugaa afande ekikutawaanya e Kampala SOBBI kituufu nali mbatawa naye ku ekyo tekyali kyange byekoze bingi era ne benfulutize bangi abamu bafudde tubadde nga tugenda ku nation ne bafudde. Nze naliko kulobale ya Uganda Brewery bwe twakwata emmoloka St. Patrick ekitintala ng'oyingira kitintala stage 5 naliko cooperation eyo eyali eyaffe yali 1996 nembeerako operation emu yali ya sente za stari baziva bizira era eyo twagikolera bugolo. Nembeerako ne operation ez'enjawulo wano mu Kampala ebintu byekoze bingi naye nga temuli birungi ku saidi yange biba birungi naye bembikolako tebabinyumirwa nti weba etuwulidde ng'era etulabye eveeyo etwangwire ffe omanyi omuntu avaayo okusinziira ku ekyo ky'olina agawayi SOBBI luli yali bw'ati kati ali bw'ati nange bwe mufolowinga nsobola okubeera nga bw'ali. Obadde olaba mu kibuga ku saidi y'obuoppositions nga tukuba abantu n'okulutinga ebintu by'abantu bonna nammwe bannamawulire nga ffe tubajjako kamera. Bwe tubadde tumenya paaka yard awabadde abasuubuzi ba paaka yard nga namawulire mwaliwo bangi nnyo kamera zammwe twazitwala. Awo ku paaka yard waliwo abantu bangi nnyo nga ne ADF wesinze ekibondo bonna abava mu ADF naye akatale twakawamba nga tebafulumizza wadde essasi. Tuwamba akatale k'abaveteran mu Kampala yonna nga mumanyi k'abajaasi tukawamba
nga tebafulumiza wadde essasi. Tukola emirimu gy'abasuubuzi ng'abakooti bloka nga balina ebizimbe bye baagala okumenya. Tukola egy'ebyobufuzi gyetuyita special orders. Singa ongamba nti gwe muganda wange twa kusawa yaleero beetaaga essimu yo oba beetaaga nkuzikiza esawa yaleero nga bakwadde miliyoni 10 tukuzikirizaawo. Era be twali nabo ku paka yadde bannamawulire abamu kamera twazirya zabaweebwa afande SOBBI. Kusawa yaleero go nga wano wooli munnamawulire nga baŋŋambe bakomaabantu babiri ku bodaboda ofuna abantu bano 6 ku ddakiika eno. Era esystem gye tubadde tukozesa tubadde ne bodabodas ezatuweebwa ku saidi eri gye tukolerako emirimu gyaffe. Era gwe nga munnamawulire si kyangu kyakukola ki kyakutuzuula. Bino byonna tebanditufunye ono amaze emyaka 2 ng'anonyezebwa mwe benyini abaabamu okuba new prison mwali mukubyeko mu mawulire ne banne 10 naye nga banne 10 ku bonna kusalayo tewakyaliwo n'omu bonna battibwa naye nga yakyaliwo yekka. So kitegeeza ti muntu w'amaanyi nnyo era mu ggwanga bamukozese kubanga ne bwe tuva wano tugenda ejjinja bannaffe gye bali. Era tolowooza nti bwe tugenda mu mwoleso gwa wuuma ejjinja ekibeerayo baba bavudde Kenya.